akomwenda Ensibambi. Jukira abala akomunana tuwakalaba. Kati tutandise kamwenda. Firimu gye tulekedde mu dakiika nnyini. Ensibambi edibya mutere. Munange obutakuliisa kale gwali ekigulo lero kiveeko beekyemisano sokola firimu ino. Aha. Ekyomwenda kye tulekedde. Munange kati bango byewaka. Nze nange mulengera liwero nga mulabye wali nga akaabirira oluziga lwa ggonya n'ingamba wange manyi gy'ova ssebo wasindise message kati sisita wange omugobezze waka kati ki ekiddako nze simanyi kiddako gwe abambuulira kubanga nze bw'otannyinnyonnyola bitegeerekeka mugagga n'abalamu sente naziweza zo omanyi katulabe ensonga ntono nnyo zijja kuggwa mujje munda tulabe ekiddako munda kakazi kattu bulijeti kamusigaze mama bw'anakakkana kale nja kuba mukomyewo mala kulengera gy'omututte ssebo omala gamutwala bw'omubuzaawo sebo omusajja ali yakola mu kati bannanga abalaba firimu eno kiki muyiga okimanyi nti omwana asobola okufuna omusajja naye bw'afuna omusajja olw'okuba mama weeyisa bubi n'atya omwana okuleetera omusajja guteberezaamu omwana wo n'afuna omusajja omugagga ng'ono ono lasita yagamba kanzire ewaka nja kugamba nti nno sinnakulabako munnange mbadde nkyakugamba guteberezaamu omwana wo n'afuna omusajja omugagga olw'okuba mama weeyisa bubi abaana n'atya n'okuleetera omusajja ewaka kitegeeza mama nawe wewefiiriza okulya ku bintu by'omwana wo gwe weekuliza gwe weezaalira wekkaanye beera ng'ali ewaka kugamba andi kati olaba apartment ezo njagala zifuula guest house abantu nga bagenyi nga bebajja mwe basula bisolo by'abagenyi kubanga beere sulu kugenda kubanga nyingira amaka gange namaliriza kuzimba wuliriza ate kirungi naawezi tugenda ffenna tunyumirwe obulamu nze naawe tugenda ffenna mu maka gange gali kuba kati wuliriza tunulira tugenda tukyale atulabe tweyanjule ogende ewaffe wa maama wange wuliriza oyagala mami wange ayomba nvume kale teberezaamu kyogamba nga lwaki tagaana mama wange wuliriza omuwala yagamba omusajja namugamba nti munnange ngenda muwe mmoloka wamanyi naye nze maama bw'anaabanga kiki ngenda muwe emmotoka omwana n'agamba nze munnange ekituufu kiri nti wadde nkwagala naye sigenda kusobola kudda wa maama at least tunagenda ewa ssenga maama n'atabimanyaako omanyi teberezaamu ng'omwana wo gwe wazaala asazeewo okubeera nga tasobola wadde okukumanyisa omusajja gw'ayagala kale kyandibadde kya buntu nnyo omuntu n'oba n'ogwa mu mukwano n'omuntu naye nga n'omuzadde waawulira amwagaliza obanga akwagaliza kale tunulira omusajja yakolamu naye ng'abulamu amaka gabulamu mukyala namama osanga ne maama naye yanditegedde nti muwala wafunye omusajja gw'ayagala osanga bambi ne mama yandifunyemu ne bamama basinga mugenda ku ndagu nemusiranye abaana bammwe tajja kufumbirwa omulenzi tajja kuwasa kale obulamu ne bubanga si wa mulembe nekyandibadde kya buntu n'oleka omwana wo n'afuna omuntu gw'ayagala kubanga guno omukwano gwo gwe ddala ne bw'oli gudduka otya omala n'ogusisinkana kale otwaliza awamu leka omwana ayagale munne twadde eno n'olwejjukira omuwala baamugobe waka era yavaayo naye yali yafuna kinyowe lava boy kisajja kyetusaalina omukwano seba olaba osisinkana omulasita mu kkubo ng'omanyi mulasita muyaaye naye nga ye yagwa mu mukwano nakwagala kabezi kannage kasana k'okumakya maaso gattaala matu gawulira mugonvu mutima mukalubo nnyama omanyi okubeera ng'ebigambo byonna obigamba omuntu gw'oyagala nabagambye firimu gye tulaba Ensibambi ediba mutere mukwano oli wansuubiza akasimu gayira tojjukira nti nowali twateesa nti olina okumpa akasimu simu nali nageerabira ogyekakasa nako nakwogerako naye nti nali nkubiddwamu awo tugende ndowooza mulabye omukwano oyo omuwala yatandika naye mu ntandikwa oyo omuwala mujjukira abala firimu ng'etandika naye seba omukwano gulina amaanyi gusobola omukwano
gujja aboti eri mu saloon ne gumutwala eri ate n'afukamira njogera ku mukwano. Waliwo gana agebbeeyi sikwata bu mapeesa sebo omuntu ng'akwagala asobola okugulira akakadde gwedda kuba nene abakugulira €2,500 mbwe simanye mapeesa talina mapeesa sokompe kwako kano nnyabo oliriza tunuulira esimu gy'olaba erina ekifaananyi ate kyakabi. Eyo sigisiimye sebola sita yagamba kankukolerere kuba nkwagala mu mutima. Abalina tulabu gye balinga ba NICO Films Uganda ensonga lwaki twebuuzibwa ku tukikola tutya tulonda ebyapa manya gaffe ffe olaba tetuzannya. Director Ssegawa tukutumiddeko nnyo awo mu katale Kaliiru oli otya asubira oli bulungi. Tone VIP bucha nawe tukutumiddeko nnyo Director Ssegawa gambye oli otya. Esimu bebe tutwale eno sebo muwala olaba abawala bebe bwoba gyosiimye sirina buzibu yammeka yo $5,000 mugipakingi sebola sita yali yakikuva ng'akasente konna kyolaba kirungi nnyo n'oba n'omuntu gw'oyagala nga si bino abawala era abawala mbalabula funa omuntu akwagala va mu bana eno sebo ba aboti bano ba aboti saloon bajja kumenya emitima ojja kuwulira. Sebo muyaye yakwata 5 nga gawera sente simu bagitani gasitoma yani amanya sebo akawala kali kesale malirengera zibulingi ziki nga mu butuufu ko kambadde sente omanye simu gyaite ya box omusajja ogigulira oyo musajja muzalira balongo $7,000 bomufunanga munange mwebali nnyo mwebalire ddala. Otambulanga nawo oyo yekka kubanga abasigadde bayaayi okikakasa akakazi nokalona kuziga gasikangwe bannange musajja wattu yafuna akalimu kati ali muno naye atandise okumera ku ttama mulengere awo abayaaye bye basinga ba gentleman tali kuteetako omusajja gwolabanga omuyaayi ate yasobola okufaayo gy'oli walabanga gentleman akulaga nti mulya kikomando omuyaayi akuleetera nkoko nnamba kale okutwaliza wamu abayaayi mbakoneddemu ngamba abalasita munnange ne tudde eno kyala kiwala kino we kyatuulanga awo kyalinanga obulamu kale nati bambi kye bikyalowoozangako omanye omuntu okubeerawo ne weekolako naye ng'olina ebirowoozo ebyenjawulo ebikuli omutima ng'owulira mulimu gwe olina engeri gy'ogamba oba kisoboka. Twali tuli awo ng'akasimu bannange oba wuliriza obulamu bulungi bukumisinga ndowooza nze asinga ngati kyampini yakubirawo akasimu kano kakazi kattu kayina okulongoosa era ng'omanya emirimu gy'ewaka egyawaka nga ogimanyi. Tunuulira firimu munnange Manager Safiki Kalerwe Enterprises tukutumiddeko nnyo oli otya nalongo musana mu kizingiza nawe ne tukutumirako ansubire oli bulungi. Director Ssegawa wakutumiddeko ono agenda wulira emmeme etandise okumulakira n'agamba kiki ekindakidde mu kataago omanyi abawala bali ebintu atasobola bimira bw'olaba ng'omukazi atandika okuwunyiriza nga buli kyawunyiriza azza obwenkulumu kale omanyirangawo nti wandibangamu kabikozi kaŋaa akakaabira mu sitiriyo andibanga kayingidde awatagendeka naddamu n'alongoosa mbadde nnongoosa ndowooza ng'obadde oludde okunkubirako abasajja muli bazibu
Munnange sikulwawo kukubirako n'embeera. Abato balungi. Abaana babakabbo balungi okujjako gwe munnange mukwano. Munnange ebbanga lyendudde nga sikufuna. Nange ojja kumufuna naye naawera obula. Nagambe tuli ku Kamwenda firimu Ensibambi. Nange nja kunoonyaako nkulabeko. Ono agenda owulira ekyefukuta kifuuse ekivugutu. Akameme mama akameme. Omanyi okubeera nga atandise okuŋaŋala aka. Ababa ekibiina ebinyoola. Kakazi kattu bulijjo kabiriya nga tekamanyi nti nno bisobola okuzza bbaaka faya. Abambadde ki? Olubuto ne lutandika okukanyoola. Tuli ku kitundu kya mwenda. Ekyomunaana twakiraba. Oba kiki kati? Mpulira ng'omulimu akantu akenyoolanyola. Simanyi kye nabadde. Oba nabadde ki? Andabe. Omanyi okubeera nga owulira ekintu kitandise okunyoola. Oba alusaazi tezirireeta muntu kusesema. Munnange tandika okutambula nga tabitegeera. Awulira ekintu kimutweme mu kataago. Akataago maama kinywezezza akasaabiro. Akasaabiro bakanywezezza. Tamanyi nakiddako. Mutuufu tokyampa budde. Omutima gusula eyo. Onojjako ddi eno tulabeko. Kati wuliriza tunuulira. Mukazi wattu yayingira mpola mpola. Ajje alabe ekiddako. Ono agenda olaba muto we yeenyoola. Wange mukulu nindako katono ndaba ono yeenyoola. Ate gw'obadde ki? Kiki usooka ombulire? Binyoola. Omusujja. Olubuto olunnuma lwe lusinga okunyoola. Tovaawo kangende nkuleetera eddagala nkimanyi omanyi bw'ali omuto waluma nnyo maama kati mukukuzaala awo walumanga nnyo olubuto kale osanga olubuto olwo kangende nkuleetera eddagala kati agenda muleetera ddagala tuli katundu ka mwenda kanneebakemu wano eno nga bandeetera eddagala maama naye mpulira obulamu si bwangu. Olubuto lwakanyoola kakazi kattu. Mama nze munnange mukazi wattu yakyusa ebifo by'entebe ne biggwayo. N'akyusa eno n'akyusa eri. Nadda eno nadda eri. Ng'obulamu tabutegeera. Ebiseera ebisinga obungi ebyo bibaawo. Kale alaba firimu eno oyiga ki? Ekibuuzo oyiga ki Ssebwagira buba nnyabo? Kale obangako n'ekyoyiga firimu ng'ogiraba. Kubanga firimu ziriwo okuyigiriza ne tuyiga engeri gye tusobola okweyisaamu ate era ne tuyiga engeri gye tuyinza okukwatamu bannaffe. Kale engeri emu oba endala bw'olabanga firimu tolaba ndabi baako kyoyiga. Ekyo kyoyize kigambe n'omulala kubanga eno firimu erimu ebikiyigiriza bingi nnyo era tosobola giraba n'osigala kye kimu. Era firimu eyigiriza era esomesa era tosobola kubeera nga naawe kennyini ogirabe notafunamu kyayinza kusomesa bantu. Ensibambi edibya mutere kakazi katuka birowoozaamu awo kagamba seefiiringa mpulira seewulirawo empewo empiseemu nzenna nti mankankanirira oba nabaaki tamanyi nakyeyava. Ekibuuzo kikyoyiga yamanya nti alabika byasobye byagenda watebinagenda kangende ndaba omulenzi ono ng'obudde bukyali mugambe kyendi kyempulira abalenzi beegaana naye kama kanyamba akkirize. Mukazi wattu
bwatyo n'asalawo agende alabe ekiddako. Tunuulira firimu. Mukazi wattu bwatyo nakka mu ddene najja nga atambula kangende nyambe katongole nti nno munnange wantongoza katongole. Mulabye engeri bannange obali bavuga emmotoka okumanya nti dde nnyo oli abadde emabega ate abadde muwanvu nga yakola omubiri ate kyamaani wa kuno tannabimanyaako. Balina abatuuze bebogerako bye tutannategeera bulungi. Babadde bambadde obukookolo kati ate obukookolo badde bambadde obadde tusobola mumanyako obaani omuwala mumanyi. Emboozi y'abatuuze kireka luwa ekibaddewo waneeno. Ate kakubuulire toba kuva mu kkubo gw'obadde owedde. Babadde bagenda kukuba ebyuma obwongo bwandisigadde waneeno. Naye nga gwe kirabe emmotoka engeri gyeddusemu tetunnategeera banyumya ku ki, naye katulabe firimu tujja tegeera kibategeesa. Ono mukazi watte yajja atambula agenda wa katongole amunnyonnyole nga engeri gye yamutongozaamu okumuleetera ebiki ebizibu. Obukookolo tubulabye bwo era naffe tutiddemu. Nga ono nedda ono sisita we ate mwe kiki kibadde waneeno. Sisita we bamuwambye emmotoka efuutuse eri bwevudde eri kale tetutegedde na ngeri ki gye bamugize. Bamuwambye ne bamuteeka mu mmotoka kati atalina musango atazanga musango ku kyalo kuno bamuwamba batya. Nfe nkugambye emmotoka efubutuse eri bulungi nnyo bwefubutuse ne bamuteekamu bwe bamutaddemu kakazi katune kagamba kanzire kaŋŋambe maama tuli ku kitundu kya 9 kyetulaba mu ddakiika eno yadduka zambwa bannange kati nze ndi mulwadde kati ate ne sisita bamuwambye tuli ku kitundu kya 9 yajja zambwa yadduka zambwa maama oli awo Sandula bamuwambye nti abantu bakuŋŋanye ne mu senta bagamba bamuwambye emmotoka efubutuse eri byoyogera obitegeera onyonyola toyina naagira gundi baani abo abantu bamuwambye era bagambye nti n'emmotoka efubutuse eri ne bamutwala maama oyogera ku mwana Sandula abadde andeetera kasente kati awo maama afiirawo. Leka naawe leka omanyi ng'omuntu omukulu bagala maama jjukira yita kivubuka. Omanyi bano bamaama abadduka ekivubuka kasooke nesuleko ekizibaawo. Kati tunuulira bali abaana ababiri maama ono yabaguba kati laba noono omulala ate awambiddwa yakwatirawo essimu akubira ekyampini. Banange ekyampini n'essimu teyitamu. Nfudde nze maama. Ebizibu bijjira abatebyagala kati tugenda kola tutya? Maama ddusa bigere kanziruke kapito yange enzigwako maama. Otebereza maama okudduka nga omanyi ono omukazi si mwangu. Kakati nze kangende ye nabadde ndaga ndabika oba nsigale wana waka kandabe yasooka n'agamba oba nkole ki. Tunuulira firimu Ensibambi ekitundu kyaffe tuli ku kya 9 erina obutundu obuwerako. Munnange nono naye n'asimbula abeeko gy'alaga. Tuba tuli wano kyekyo mwana kisaba omuyaaye w'omukyalo yatuuka n'amanyira city laba kati agadde nawo. Baba yampa yagira ebibebye bibaawo ebisulo byakedde ku nsirinya kakazi kaddu katambula kali kasimbudde speed okuva eka naye ng'olimu akantu kanzirya
akatali kangu speed ekendera buli wotambula ng'emmeme eyongera okukola ki okusiikuuka kati kayina okusala ku speed kasanga omutongozi munnange tuba tuli awo ng'alingiddewo nalulungi we nga gyasobereza mukwano oli otya munnange bizibu ate bizibu ki ono wedda taŋŋamba nti ebisulo byansuzadde ebyokaaba oba miggo ki gye bagenda okunkuba omanye omuyaya alinga yategededde ebyewaabwe byamugambye edde emiwunyo kirabika sooka ojja ebbali wano mbeeko byenkunyumiza mbeeko byenkugamba munnange ng'akwata kya bbeeyi kiraba akabaliga omukulu ye ng'ebumanyi ebyekyalo okyayi nnyo enaku zino bajja batambula mpola mpola era ng'abaagalana abali mu mukwano n'amuleeta wano onyirira akabina kyekyo mutindo oli oti okikakasa akatafaali kange kyekyo olinga atali wange bizibu kati wuliriza amawulire embeera sinungi omwana nange naku zino embeera entabudde ddoola kikikedde nti mugaaji olundaba onsanze ne bakyali baye nga tulundyambulumyawo olubuto wuliriza tuli ku katundu kaffe ka 9 twolekera ekitundu kye10 ngendi eyo wakani sena olubuto olunumaaluma naye ddoola twakatunda be twalidde ebitali bikituufu tulabika twalidde ekikomando nga tekiyidde bijanjaalo owuliriza omuyaayi yatandikirawo okwebuuzaako tamugamba nti noolwo bwe baali ebyamulakira tuli ku kitundu kyaffe kya 9 twolekera eky'10 Ensibambi ebitone byabaganda okusobola ebikiddoola oli olubuto olunyumiza nze tonkwata nako nze nzaala nze bampita mutongozi wabula saagala kutongola kati n'olw'ensonga eyo katulekera ekitundu kyaffe eky'ekumi